abayimbi muli basiru nnyo. Abayimbi ba Uganda temutegeera. Abayimbi ba Uganda abasinga obungi ndowooza butasoma. Abayimbi bangi mu Uganda tebamanyi mbu be bafuga akatale ka Uganda ebyamaguzi byonna bifugibwa bayimbi. Abayimbi tebamanyi nti nno buli kintu kyonna mu nsi muno kyesigamye kuba entertainers. Era y'ensonga lwaki teriyo mu nsi yonna omuntu atandika kampuni n'atakozesa bayimbi, n'atakozesa ba entertainers, n'atakozesa ba sportsmen oba ba sports ladies mu sectors ez'enjawulo. Olaba n'ensi bwe ziba zipromotinga ebyobulambuzi byabwe bakozesa bayimbi, bakozesa ba entertainers, bakozesa ba sportsmen oba sports ladies. Teriyo akozesa politician kubanga bamanyi nti nno mwe ba entertainers, mwe ba proud coolers, mwe mufuga ensi, mwe mufuga obwongo bw'abantu. Naye abayimbi bangi nnyo tebamanyi values zaabwe. N'osanga omuyimbi nga oli amugambe nti amanyi kakati jangu obeera ambassador wange, simanyi ambassador promoting, simanyi gundi oli n'agamba nti no okay aneegayida ngambe agenda kunteeka ku billboard, agenda kunteekanga mu mpapula z'amawulire ne ku ma TV. Stupid. Tali mu kupromotinga azze kukubba. Ayagala kukozesa gundi yo IQ yo entono. Igoloze nti nagenda kupromotinga bakuteeka ku kipande, bakulaga ku TV nti olwo bagenda kupromotinga. Kozi gugenda kumukolera. Obo kitegeera njagala mbabuuzeemu kanisa y'abalokole ki eyali etandise mu Uganda nga teri mu bayimbi. Negwe n'otomanya nti nno oli omusajja oba omukazi atandise business ye ey'ekkanisa kuba it is a business. Atandise business ye igwe noyagala ogende mu mugundi n'atandika okulimbalimba mbusimanyi simanyi kigambo kya Yesu. Kigambo kya Yesu enkero ogenda kumulaba ye ng'avuga Pajero, ogenda kumulaba ng'avuga first class car, igwe ng'oli ku bigere. Oba kitegeera igwe nga tolina kyoli abaana bo nga batambula amabina gali wabweru nena weewaana nze ndi celebrity nze ndiki. You're very stupid. Abayimbi bangi byonna ebintu bino kati ebitandise okubatuukako nga bibaswaza mu nsi muno tebibatuukako kubanga temwafuna ssente era tebibatuukako kuba temwafuna mikisa, wabula muli basiru mu bwongo temutegeerera ddala. N'osanga omuyimbi oba n'osanga oli najja n'asiriwalira ku muntu n'amugamba nti no kaakati njagala kubeera manager wo, era omuyimbi n'avaayo n'agendanga mu bantu n'agamba nti gundi ye manager wange. Naye ng'omuntu gw'agamba manager we tasobola wadde okumuwa empale empya, ng'omuyimbi sente ate ze bawa omuyimbi okugenda okuyimba ku bivulu oba okukola obulango obw'enjawulo, manager kwalya. Noweesanga ng'omuyimbi yaliisa manager, yalabirira mukyala wa manager, yalabirira abaana ba manager era yamumalira ebizibu bye. Ng'ate manager w'omuyimbi yalibadde nti manager yatunuulira n'agamba omuyimbi wange ng'ayambadde bubi, omuyimbi wange yeetaaga okugendako ku beach bweti, omuyimbi wange yeetaaga okugendako ku TV bweti, omuyimbi wange yeetaaga okubeera okuvuga emmotoka bweti. Oba kitegeera omuyimbi wange yeetaaga kubeera mu mbeera bweti. Naye mu Uganda tetulinayo manager n'ogu akola bintu ebyo. Naye n'otunuulira oli najja n'agamba nti nze manager wa gundi, ng'ekituufu kiri nti atunulanga akabina nga talinamu wadde obwongo wabula mufere bufere. N'avaayo n'agamba nti no yenze manager simanyi wa Eddie. Abayimbi mutunuulire omusajja oyo yeefuula manager wo ageza okujja mu kifaananyi ekyo okwerimbika mbu manager wo obadde oli ku level ki, obadde tomanyikiddwa. Bajja omaze okukola hit, bajja omaze okukola amannya, bajja omaze okubeerawo omuntu ng'abantu bagamba nti oyo Eddie oli nalyoka avaayo n'atandika okukomba ebinyo yina n'ayiika n'eminyira mbu nze manager wa Eddie. Oba kitegeera imwe mwebuuzeemu lwaki buli muyimbi e Uganda abayimbi abasinga obungi abalina ba manager abeeyita nti nze nina manager baavu lunkupe, tebalina wadde ekuba ennyonyi, baavu nnyo tebasobola kuweerera baana baabwe mu masomero gategeerekeka era baweerera abaana baabwe mu masomero gano agali moderate. Lwaki mulowooza omusajja nga Bebe Cool, omusajja nga Bobi Wine, omusajja nga Dr. Jose Chameleone basobola okuweerera abaana baabwe mu masomero ageegasa? Kubanga bagezi era ensonga lwaki baludde ku chat. Naye gwe labayo buli muyimbi yenna gwe balimbalimba mbu nalina manager asobola okuweerera omwana mu ssomero erisasula miliyoni taamu, asobola okuweerera omwana mu ssomero erisasula emitwalo 5 taamu. Ababeefuula nti no balina ba manager. Mwe mubatunuulire buli muyimbi yenna ali kati essaawa zino ekisekererwa ali awo kugamba talina pulaani yonna alina manager. Abo bamanager bali mayopiki, bamanager babbi. N'omuntu n'atategeera n'atamanya nti n'omusajja ono okunereetako mwana azze kulya
oyo yeyita manager awatali ttooke tayimirirawo. Tayinza kuvayo n'atandika muyimbi mupya atayimbangako n'agamba mbuno kamu managing muteekemu ssente. Era agenda wa Eddie Mizaya. Wamala okutunda ndalaba nti no Eddie Mizaya alina image. Abantu kati bamanyi Eddie Mizaya. Bwe njogera ku Eddie Mizaya bamutegeera. Olina lokagamba mbuno kamu nze manager wa Eddie Mizaya olinga eminyira. Imwa ba manager mwe mutu ononedde abayimbi ne bamufuuka ky'okusekererwa ne batandika n'okugenda nti no babba basumulula obutala ku mamotoka. Abayimbi ne babakozesa oli omusajja ayagala ku promotinga service ye mu kanisa ye n'aleeta abayimbi n'abatemera kyabatemedde n'abalimba abayimbi ne bavayo nabo ne basiriwala mbuno tulokose. Naye nga nabo bamanyi tuli mu kukola ssente. Omusajja mu musabire ddala ssente omanye nti nno ayagala ku promotinga kyaki nti akuwe ssente ogende ogula ennyumba opromotinga ekkanisa ye kale bizinesi y'ekkanisa ye naye etambule nawe ng'okifunyemu. Mutunuulire nno omusajja Pastor Yiga agenda naddira abayimbi n'amuyita n'amutabbira n'amuwayo akaamuwadde omuyimbi naye n'asiriwala ne bamugamba nti omanyi kakati ngenda kuwa $50 genda bakukwatire mu bwenzi. Oba kitegeera omuyimbi n'atamanya Abdulmulasi superstar n'atamanya nti $50 gano ge bagenda okumuwa agende bazanye ka firimu nti bamukwatidde mu bwenzi kigenda kumuttira linnya. Omuntu abadde agenda okutunuulira essaawa zino ng'alina ekirowoozo kangule Abdulmulasi muleeta nnyimbire wano tajja kugula nga kampuni ebadde etunuulidde nti kakati ngenda kugula Abdulmulasi oba tugenda kuteesa n'Abdulmulasi abeera ambasada w'abavubuka oba promotingekampuni yaffe egende mu maaso tebajja kuwa ssente okuba olwedde omaze okutta image yo. Naye ng'ate yeeyiga apromotinze TV ye maze okutambula igwe osiriwadde mbu simanyi Abdulmulasi bamukwatidde mu bwenzi simanyi gundi Namirimu Florence era ndowooza mulabe lwaki Yiga tasobola kukwatira Bebe Cool mu bwenzi? Lwaki Yiga oba lwaki simanyi eyo TV yaabwe lwaki tasobola kukwatira Misa Kisemakula mu bwenzi oba Bebe Cool oba Bobby Wine oba Chameleon? Lwa kintu kimu nti Bebe Cool tujja kumuleetera ddiiru ezo za kisibo, Misa Kisemakula tumuleetera ddiiru ezo za kifala. Oba kitegeera era bazireetera bano nti mpaye $50 nze ngende nkazannyi abaavu mu bwongo abatategeera. Ate tekitegeeza nti nno omuntu okubeera omwavu nti zibeera ssente bubeera bwongo being myopic. Kuba bwebuuzeemu Abdulmulasi superstar naye okkiriza otya n'ogenda n'ozannya firimu n'ogamba nti no Abdulmulasi bamukwatidde mu bwenzi ne bakuwa $50. Ebyo mwali badde mubirekera bano bakifeesi be babeera babawa $10,000 $5,000 $ameka bagende bamukwatire mu bwenzi. Okay, bamukwatire mu bwenzi nze njagala Yiga ajja akwate Eddie Mizaya mu bwenzi. Era njagala mbuuzeemu okay omusajja oyo simanyi Yiga simanyi biki byo simanyi simutegeera namutegeera kyemugamba mbuno ye kamera ze bazituningira kuba celebrity oba ziri mu password ya celeb nga yebeera mu banka etambulira ku Eddie Mizaya oba yebeera mu banka etambulira ku Abdulmulasi. Lwaki abayimbi temubeera mu magezi? Mutunuulira abayimbi bonna bavudde ku chat bonna baaliko ba superstar tebakozesa bulungi time yaabwe baabalimbalimbanga janguko mu bbaala yange nkuwaddeyo night omuyimbi n'agenda mu bbaala ne bamutegekera emmeeza ne bagiteekako buli kika kya mwenge ne bagiteekako bu chips abawala abalina obubina ne babeerako ku mmeeza omuyimbi neeyita ow'ekitalo nga bonna obalaabalamu bye bakuteeredde ku mmeeza bya $10,000. Oba kitegedde naye nga ye nannyini bbaala amaketinga bbaala ye. Era Dr. Jose Chameleon abantu bajja gamba nga tugenda wali mu bbaala wanywera Chameleon, tugenda wali mu bbaala wabeera Bebe Cool, tugenda wali mu bbaala wabeera Bobby Wine. Omuntu akumanyiira n'agamba mbuno omanyi mbadde njagala tukoleyo night nga ofunengayo night wano musabe ssente ezeegasa ogende omanye nti nonguzeemu poloti. Okitegeera oli omupromotingire ebbaala ye naye ng'omuguzeemu poloti kubanga akwetaaga. Omuntu agenda okugyewo okugamba nti at least omwami ono buli lunaku bwe ruti oba buli lwakubiri lwakusatu oba lwakumeka ennaku ze mbamukkiriziganyizaako kamuteekemu ssente bwe ziti abeere ne night ku woteeri yange abeere ne night mu bbaala yange kitegeeza akwetaaga. Atunudde mu bantu 10 nga gwe wekka gwaliwo naye n'otunulirwa muntu kwegamba ng'alinga eddala ataasomerako ddala omuyimbi n'omala nti ekiseera kyonna ky'oyimbidde ng'oli superstar abantu bakutegeera nga tolina wadde $5 abantu bali okukusondera. Kikwasa ennaku imwe abayimbi mumanye abasajja abeereeteewo mu nti baagala kubeera bamanager, abakazi abeereeteewo mu nti baagala kubeera bamanager babbi bafere tebalina kye balya babatunulidde nga mmwe mutategeera be bajja okulimbalimba. Imwe mwebuuzeemu
abantu bonna abayimbye bateekwa okubeera ne manager. Abatenda ba manager tebali ba superstar. Njagala mbabuuzeemu era mbabuuzaamu abayimbi abalina ba manager ani alina ku ssente nti gundi alina manager ani alina ssente tewali alina ssente. Tunuulira omugenzi radio bambi Mukama Katonda muwe ekiwummulo eky'emirembe omusajja ennyimba ze yayimba we yatuukira okufa nga biliyoniya kuba baakola ssente naye we bayimbira ssente zonna zagendanga wa manager Jeff nga yazirya yabategeerera. Kitegeeza abayimbi bafala oba kitegeera kati sawa zino omusajja radio yava mu nsi Wizo bagamba mbuno kati Wizo kyobugagga kyalina party y'ennyumba eyo simanyi ne wali we baziika radio ate nga nawo si wawe wonna nga naye bayimbidde myaka emeka bano ba manager bemwereetako be bayita ba parasite. Omuntu omutuufu yalibadde manager alibadde aso omutuuza ku mmeeza n'omugamba oyagala kubeera manager wa Eddie Mizaya, oyagala kubeera manager wa Bebe Cool, oyagala kubeera manager wa Bobi Wine, oyagala kubeera manager wa Shiba nti ye owa Mr. Kisemakula nti ye oyina ssente mmeka n'akugamba nti ku akawunti ninako akawumbi n'olyoka omanya nti no yagenda kubeera manager naye manager najja tosobodde kumuwasa ensingo oba alina ssente igwe kasita akagamba nze nja kutambuza nga CD nzitambuze mu bukompyuta mu Kampala n'omuwa obwa manager n'akubbira ssente empya n'enkadde n'alya ssente z'obubaala igwe ebbala gye bakulangamu ye manager ajjeyo kakadde agenda kuwa akaasa yali ensanvu gutomanyi ebintu bwe bityo obeera mayopiki kati oluyimba lwo terulina garanti mba oluyimba lugenda kumala emyaka 10 nga lukyakuba oba kitegeeza ogenda kubeera ku kyate sawa katono nnyo oluyimba lubabeere nga luweddeko abaana abapya bazze tekyali omuntu ayinza n'okuwa $5,000 ye manager akuzimbyemu ennyumba yo mayopiki. Lwaki abayimbi temutegeera? Nze bannange munansonyiwa okwogera ku bino byonna eby'abayimbi. Nze ndi musajja muyimbi nayimba ennyimba n'enkola videos ezisukka 30 era mmanyi obuzibu omuyimbi bwayitamu era kino nkyogera kubanga entertainment ya Uganda, music industry ya Uganda njirinako ettaffaali nnyimbye mba promotinze ate ninayo ne studio recordingira abayimbi abapya era ekyaleeta abayimbi abapya recordingira abayimbi ennyimba. Kitegeeza nze ku music industry ya Uganda ninako ettaffaali ng'omuyimbi nga producer nga kugamba nga omuntu atondawo ekintu kubanga nina studio kubanga amapromotinze kubanga nnyimbye ninako ettaffaali ndina mandate eyogera ku music industry ya Uganda. Naye ekizibu kye tulina ekyabayimbi ba Uganda abasinga obungi tebaasoma ate muva ku bino ebyokutula mu kibiina wabula tebafuna na fomo kwegamba tebasobola kubuulirirwa ndoza families zaabwe kangambe nti abayimbi abasinga bava ku street oli nayimba akayimba kamu n'agenda n'amanyiira DJ nayimba akayimba ekitundu ky'oluyimba n'amanyiira abantu nayimba kota y'oluyimba n'agenda n'akuba presenter. Kati abayimbi bali luddawa njagala mbaweeke example y'omusajja gwe bayita Ziza Bafana yayimba kwota y'oluyimba n'alyoka avaayo n'agamba Bebe Cool tamanyi kuyimba kati ali luddawa n'alyoka agamba mbuno mu Uganda yasinga okuyimba kati ali luddawa bamulanza agenze eyiganga aganye okuyimba bakubye abantu amasasi battiddeyo omwana w'obandi ng'oyimbye kota ya luyimba n'ottirako omuntu ku kota y'oluyimba lwo. Weebuuzeemu ggwe abantu abalowooza nga Ziza Bafana nti Bebe Cool ayimbidde emyaka 20 lwaki ye teriyo kivulu kye baali bamulanza omuntu n'afiirayo. Lwaki tosobola kwebuuza nti Bobi Wine ayimbidde emyaka emeka bamuyita muyaga lwaki tabeerangako ku kivulu ne battirako omuntu? Lwaki Chameleone gwe mulowooza ayina effujjo tabeerangako ku kivulu kye ne battirayo omuntu? Igwe lwaki olowooza bajja kumuttira ku ggwe? You're stupid. Abayimbi ba Uganda basinga you're very stupid. Kati ng'osanga Ziza Bafana naye ng'addawo ng'abantu bagamba nti bambi omusajja tumusondere. Mweze empisa aleese obutasoma bwe aleese obwakifeesi we n'abuleeta mu industry oba kitegeera kati ali luddawa sebo Ziza Bafana gwasinga okuyimba mu Uganda oli luddawa wagamba nti Bebe Cool si muyimbi gwayimba kati oli luddawa ani asobola okukuwa $20,000 oba 10 ogenda omuyimbire. Nkugambye njogera ng'omuntu alina mandate asaanye okwogera ku industry ya Uganda ekyo nenkimala ne tugenda ku bano simanyi tukoze associations eziyamba abayimbi simanyi abayimbi beegattira mu ebibiina simanyi ffe tusolooza ssente zikwata ku bayimbi ssente ziva mu nnyimba z'abayimbi ebyo ebibiina byababbi ebyo ebibiina byonna eby'abayimbi twegatte byababbi abo basajja bakkondo
n'abakazi abeegasse okukola ebibiina ebiyamba abayimbi ago gatemu ago gaffere gakifeesi agazze okubba ssente z'abayimbi. Nze njagala mbabuuzeemu associations nyingi eziri mu Uganda abayimbi mwe beegattira ani yali avuddeyo association kye yali evuddeyo eyamba omuyimbi yenna afunye obuzibu. Njagala olyavayo n'agamente no en association yavayo n'eyamba omuyimbi gundi bayamba kacyanga mbeerawo mu nsi muno bakayamba omuyimbi ogwo bamuyita Queen Florence bwe bamukwatire Malaysia yekka gwe nalabako nga bavudde ne balwana musimanyi tusonde sente tujje tutununule Queen Florence muyimbi ky'omulala. Abayimbi balwadde abayimbi bali malwaliro tebalina wadde kye balya ate abakozezi hits abayimbi basiba babagoba mayumba abayimbi bali makomera ebibiina bino tebivaayo abantu banategerera kuki emigaso gyamwe ng'abayimbi ebibiina bikulira abayimbi era munansikiriza mutya edimizaya nzije nyingire ekibiina kyammwe nga temuyina muyimbi yenna gwe mwali mukutte ku mukono. Hajati Madina abadde afiira mu ddwaliro wano n'atuuka kubeera nga bamwagaza emitwalo 10 nenga association esolooza music wa Hajati Madina kyemwagala okungamba nti oluyimba lwa Hajati Madina mukola tunes mu mabala ne ku maradio ga kibiki terukola mitwalo 10 omwezi mwalimu muwadde wadde emitwalo 5 nti bamujjanjabe mwagala amale kufa muloke muveyo nga musiri wala nti nno tufiiriddwa muyimbi era musoma amabugo. You're very stupid. Imwe bibiina ebikunganya music sente z'abayimbi mu Uganda kyemuva mulaba nti Bebe Cool yagana okubeegattako muli very stupid muli gabbi kubanga Bebe Cool ng'omuntu atunulamu n'agamba abantu bano tebalina muyimbi gwe baali bayambye. Muyimbi ki gwe baali bayambye ave mu kizibu? Muyimbi ki gwe baali basibye ne bagenda ne bamununula mu kkomera? Muyimbi ki gwe baali basabidde visa? Muyimbi ki gwe baali bakwatidde ku nti gundi alemedde okukola video tumusika omukono? Muyimbi ki? Taliyo. Era ogenda okulaba nga bano abakola ekibiina kyabwe nga ntino simanyi abayimbi twegattire mu kibiina kino be babaatula ku mmeeza ne basobola okwasaganya ebirowoozo byabwe ne bagamba tukolewo akabiina k'ababbi nga tukerimbise mu bayimbi. Nze mbabuulira amazima kyemwagala okuŋŋamba nti no mu ebibiina byammwe by'abayimbi bikola ku bafu. Twabalaba nnyo mwavayo nnyo nga leediyo afudde. Leediyo yekka yakasooka okufa mu bayimbi. Lwaki abayimbi abalala temuvaayo? Kubanga leediyo yali walinnya. Oba mu associations eziyamba abayimbi simanyi abayimbi twegatte simanyi abayimbi tukoze biki simanyi Uganda musicians biki ebintu ebyekisimu ekibiina kyamu kibeera mu bayimbi bokka abamanya ate abo abakoze hits essaawa abaliko. Mamuli Katumba yatuuka n'okusolooza ssente mu katale n'asolooza emitwalo 3 nga bazaagala mu ddwaliro asobole okudda engulu. Lazima association nga weeziri ezo zifuga abayimbi nene bavayo ne bagamba nti ffe tufuga abayimbi. Oba kitegeera ffe tufuga abayimbi ate bannayuganda kamba sese okumanya abayimbi ba Uganda abasinga tebategeera bino bya association bali badde tebabyesembereza na byesembereza. 1 ennyimba z'abayimbi bwe zikuba ku TV, ennyimba z'abayimbi bwe zikuba ku radio, ennyimba z'abayimbi bwe zikuba mu bbaala, ennyimba z'abayimbi bwe zikuba ku mbaga, sente zonna bino ebibiina bye bisolooza ssente bye bisolooza ba DJ. Oba kitegeera oluyimba lw'okukuba ku mbaga. Kaakati banaatuuka n'okugamba nti omuyimbi okugenda ku mbaga ya gundi ffe tulina osooka omukkiriza. Bebe Cool kinsonga lwaki yagamba nti nno bafferias be beegatta mu bintu bwe biti. Sometimes nze mukkiririzaamu kubanga ogenda n'olaba bonna abali mu kibiina kino ani asinga Bebe Cool amaanyi? Ye lwaki yagaana okukiyingira? N'abantu abalala bangi nnyo tebali mu bibiina bino kubanga tebalaba migaso. Bali nkugambye baliwo kwetuusaako byabwe. President Museveni yakwata million simanyi bina plus n'azibawa. Nsobola okubuuza ziri luddawa era zigwawa. Kaakati kibagamba nti no ku million bina tebasobola kukwatako ssente ne bajjanja Hajati Madina. Kibagamba nti ku million ezo ebina babadde tebasobola kukwatako ssente ne babeiringa out chutika ye. Ku million ezo ebina tebasobola kukwatako kasente ne bajjanja Mamuli Katumba. Abo bonna benjogerako bayimbi. Mbabuulira bazima abayimbi bangi bafiira mu malwaliro. Ba music producers bangi bafiira mu malwaliro tebalina wadde nusu 10. Naye nga President Museveni yakwata million 4 n'azibawa nti no baziteeke mu ssako. Ssente ezo ze baabawa zaaki lwaki temuyamba bannammwe? Mugende mujjanja Hajati Madina abayimbi abalala abato balabire kuba gavumenti ekibiina kyaffe kigenze ne kijjanja Hajati Madina. Nti ekibiina kyaffe kigenze ne kibeyiringa autochutika ye. Ekibiina kyaffe kikwatiddeko omuyimbi gundi abadde ali mu buzibu bwe buti. Naye kamba kakasi
omuntu ne bwafa ebibiina bino tebisobola nakugula keesi ya mufu. Nze neewuunya music wa Uganda alinga yeetikiddwa abantu aba 2 oba 3 nti buli muyimbi afuna ekizibu alina kuddukira mu bantu bana 3 oba 4 bw'ataddukira wa Misa Kisemakula. Misa Kisemakula alinga yafuga music wa Uganda omusajja buli kizibu ekizze Misa Kisemakula yavaayo. Buli muyimbi afunye ekizibu addukira wa Misa Kisemakula naye nga ate waliwo associations. Kitegeeza Misa Kisemakula ng'omuntu w'amaanyi era abayimbi bamuwuliriramu okusinga mu ebibiina byammwe byemutegese ebyababbi ebyabafere. Buli muyimbi yenna afunye ekizibu addukira wano omusajja ono Balamu ategeka ebivulu. Be basajja abavaayo ne bayimirirawo okumalawo ebizibu by'abayimbi. Ekitegeeza abasajja abo 2 be beetisse industry. Era nze ndowooza be basaana okukulira music industry ya Uganda. Tetwagala kumanya ebyo, simanyi nti nze nkulira ba performance biki ago gabbi agagasoloza sente z'abayimbi. N'otunuulira ono omukazi omufuuyi w'emmindi ono simanyi bamuyitaani ono omufuuyi w'emmindi bamafiina omukyala yekka n'avaayo buli muyimbi gwawuliddeko ekizibu n'ayimirira wa muyambe. Omukyala atali muyimbi naye nga bano abeeyita musician simanyi union simanyi bali simanyi abasoloza sente simanyi biki bonna bali awo bali mu kulya buli sente. Nze kambabulira amazima abantu abatamanyi kubala music wa Uganda bino ebibiina bisoloza sente ezitakka wansi wa billion omwaka mu music wa Uganda. Kubanga mutunuliremu tubale Bebe Cool ayina ennyimba mmeka, Bobi Wine ayina ennyimba mmeka, Chameleon ayina ennyimba mmeka zikuba okuva Monday paka Monday. Good Life, genda mu The New Eagles, genda mu Golden Band, tugende mu Kadongo Kamu, tugende bayimbi Basetinomu bano Bashiba abayimbi bwe batyo. Ennyimba buli luyimba lwonna lw'owulira balusolooza. Okimanyi tino bino bya association bifuna ne sente okuva ku YouTube. Nkugambye basolooza sente zitakka wansi wa billion. Neti basobola kukwatako mitwala 5 bajjanjabe omuntu waabo. Kitegeeza bali awo banyunyusi. Oba kitegeera nze nkugambye mu Uganda abasajja Misa Kisemakula omusajja ono Byalugaba Balamu Mama Fino oyo omukyala omufuuyi w'emmindi ne Bebe Cool ne Bobi Wine be bantu bokka abayamba abayimbi, be bantu bokka abaddukirwako. Naye n'otunuulira bali abalowooza nti nno ffe simanyi ffe tufuga music wa Uganda, ffe tufuga ba entertainers, ffe tufuga ba performers, ffe tusoloza music wa Uganda. Stupid. Banange munsonyi okwogeza obusungu gana agasajja gayitiridde okubba ba entertainers n'olaba omusajja n'ayimbira emyaka 10 n'abeera nga tasobola na kwegulira ndaweya. Tasobola na kwegulira ndaweya. Omuntu ayimbidde emyaka 10 tasobola na kupangisa nyumba ya mitwalo 5 nenga bali abasajja bavuga motoka nnungi ne balyoka bayita abayimbi abasiru ne balyoka batandika oyo yaggwamu talina waaka naye nga ssente ze be bazisolooza buli mwezi. Ennyimba ze zikyayimba talina waaka, ennyimba ze tezivuga ku radio, talina waaka, ennyimba ze teziriwo ku YouTube, talina waaka, ennyimba ze tezivuga mabaala, tebazikuba ku mbaga, tebazikuba ku mativi, guloza bazikubirako bwereere. Sente za mwezi zonna ziri eno. Abayimbi mwenna abategeera muyimuke nga mumaze okuwulira video ya Eddie Mezaya mugende mubanje sente zammwe okuba mu union zizino babasasule. Kati n'otunuulira ono omusajja Brian White n'akuŋŋaanya naddira Dr. Jose Chameleon n'agattako muganda we Wizo n'agattako muganda we Palaso n'akwata DJ Michael n'agattako Lady Mariam n'agattako Big Eye n'agattako simanyi bano abakola comedy n'abeera ne ba entertainers 10. Omusajja ng'ekigendererwa kye kyakupromotinga kibiina kye abantu bamaze okukitegeera abayimbi n'abagoba. Abayimbi ne batategeera nti omusajja ono yatweyambisa kupromotinga kibiina kye. Mutuule naye ng'oli akutuukiridde mumusabe ssente omugambe nti nze ngenda kubeera ku kibiina kyo okumala emyezi 6 nti ye njagala milioni 5, njagala milioni 2, milioni 10 azikuwe ogende weebereko kuweekolera mu kitone kyo. Kubanga Brian White si musiru yagenda okunoonya Dr. Chameleon, yagenda okunoonya Wizo oba yagenda okunoonya abo abayimbi be yateeka ku podium ng'amanyi be bagenda okutunda ekintu. Yandigenze mu wino naye najja abeetisi b'emigugu oba nagenda kusitaliza bodaboda najja ebisajja ebivuga bodaboda oba ebiyita taxi oba bidriver oba ebizimbi oba ebivubi naye yaleeta mmwe
ba entertainers ng'amanyi nti mwe mulina image era erinnya Brian White lyalina Chameleone yali mukoledde Wizo yali mukoledde Paraso yali mukoledde Big I yali mukoledde Lady Mariam be bali mukoledde ba Spice Diana obo kitegeera naye ekibiina kyo kimaze okugenda maaso n'alinnya ku break n'agamba Katimba Gobi mugezi Brian White mugezi kampuni zonna bezikola naye abayimbi temumanyi values zammwe mwe muli ajja n'abasasemerako gye muddukira oba kitegeera nimutamanya nti n'oyo abeera mu yaaye buyaaye ayagala gwagazi mu musindike mutwali ekyokulabirako ekya Eddie Mezaya saagala mulowooze nti omuyimbi bw'atayimba n'atagenda ku stages abeera bubi omuyimbi buli muyimbi yenna simanyi sente alina kuzifuna nga agenze kuki bamutegese mu shows nedda ekyo si bwe kiri nze Eddie Mezaya kambabuulire kino ennyimba ze nayimba ennyimba 30 n'omusobyo eziri mu Uganda nzifunamu ssente n'okusinga omuyimbi gwe mulaba gwe balanga ku posta no bannayuganda ennyimba ezange temuzimanyi nenze nina IQ music owange mufunamu ssente era music owange mulabe bwe nnyirira andiisiza alabirira famire yange ebyokulya byonna obulamu obweyagaza mbufunye mu music naawe osobola okukola nga Eddie Mezaya naye tojja kufuuka nga Eddie Mezaya kufuna mu kitone kyo ng'oli mayopiki ogenda mu studio n'owandiika oluyimba noteeka noonoonya ssente n'otwalira producer noonoonya ssente n'okola audio ewedde noonoonya ssente n'ogenda noonoonya eza video n'ogula engoye noonoonya ebifo ezo zonna ssente n'omala okukola video n'osasula abagenda kibeeramu abazinyi bw'obimaliriza n'ogenda opromotinge audio opromotinge ne video n'osasula aba TV n'osasula aba radio bw'okimaliriza ate noonoonya ba Eddie Mezaya ababeera ku internet bakwogereko Eddie Mezaya babeera nga tayagaliza oba omutima gwe munafu nga gamba mpeerezaayo 10 era nga 10 olumpeereza nga ndulya nga ntandika okwogerako ezo zonna ssente naye kakati oli najja n'akusiriwalirako nti no yasolooza music wo are you stupid did you go to school Eddie Mezaya mutabani Alice Nakakandi tata Jaden era tata Virim